Aluga wano wadde lunaku lwa Mande nefe omusajja agambye Junior kulyabulamu omusajja agambye brand ebbiri Uganda ze yetaaga batula batya ku butebo tubadde tukyusizaamu ku butebo abatulaba kubanga brand ebbiri ziri wano gwe tonera baawo bankyali nga tujja kuswaza obadde okyenyumiza ham yasooka n'abokyezawo miliyoni 10 kati omanyi ekyannewunyisa n'abuuza kyetaagisa biki ebyetaagisaawo natya hamu era nze nkubulira Junior ate hamu teyakoma naffe abazika sebo yatuwa amafuta buli omu kakadde waliwo omukazi gwe bawase teyaziika naye ate n'atuvuma ate n'avuma ffe nange hamu buli omu yamwokya akakadde hamu mumanyi mugende mukole ki muziike so nze yaŋŋamba saagala Amisi sebo ali Mecca Hamu yagenze Mecca yatugamba sebo mwami hamu tukwebaza ebirungi byonna byokola kyovulanga ku musango gwe si musango gwe Uganda kwa yagamba sente asobola zisasula negwe banka weeri kubba sente yalina yazisasula naddamu naye banja yali malayo ne wano mu process banka agenda okulaba nga ate yazisasula ate wano bajjeeko nnyingi oli serious banka mu loan yagimalayo dda nkubuulira gabuwi era Diamond Trust Bank ye Kenya ye yamenya amateeka ate nereeta ssente wano ekitakkirizibwa kawa wano tulina operating license tekkirizibwa kukolera magoba wano sigira so biwanvu naye ebyo ne haji komanda nze yidi njirira wa haji Amisi sebo yidi tujja jirira wowe Junior nenga yabeererawo nnyo yisima wamala olabe mikyere egyo kyobola babbala mu weyajja abansanga wali ku mochari bala mu mugamba atandika okweyogeza ngali bwati nemugamba bala mutereze omutwe gonze tobinkozesaako ebyo by'omutwe ng'oguvunise nemugamba omusajja abadde ababibitaano ebya MK yakubira abantu nga mukaaga ofuna miliyoni 5 nemugamba naleta mama tata wa Isima nemugamba buli gwokubira ziteeka ku ne bavaamu ezo ku bantu nga over 6 ne baziteeka kuli osegedde speaker omusajja nga aleeta sente cash awo speaker amwadde nemugamba sebo tetwagala cash sente namba yono era speaker wa parliament omukyalo oyo Betani Anita Amongi ne bakuba tibano baganye cash nga chenewala accountability tata we kazetekere ku simu ye yabaako speaker mu kuzika Isima yaleeta cash yasindika PA alete cash nemumugamba seta azise ku simu kubanga nagamba tata wa Isima soko olinda okukaaba kati twagala tuzike Isima mu kitiibwa naawe osigale ng'oli musanyufu ebyo kaaba soko bigalewo ekirungi oli mutabuliki buli ajje okweyogerezaako mu bunga kitalo naddala bano babadde abibita njagala sente ku simu yo tugenda okuva ku mochari ng'essimu ya muzeeyi ate simanyi nsanyufu era tugenda ne bebe kulu tuba tuve Magombe tata wa Isima ajja okunsanga nanga mutabani weebale kyo muganda mmwe musibudde bulungi so anyway kyekyo nekudduwa kasimeko kakalamu ne Sarahenza ne kakalamu honorable Nsereko neke tumwebaze ne yatukola n'abantu bebweru kisegeera sebo kudduwa esete twasondera munaku 3 kubanga twali kulumbe lwa katologwama naye bakwano ba Isima ne tubeerawo so byebyo regardless we move mukama tusembera bwetu tituba tukyali mu live bulungi mukama omwoyo gwagukole ki agulamuze kisa nalitunda Isima nga bamuteeka mugundi Junior ne ngamba ebyensi bitumalira mu bwerere nga drone ye gyabadde ayagala tasobola nagamba nti omupiira ogubanziike nagwo kituufu ye drone yalagawa tata waliwo oli omusajja yalwala amambuluga eyagamba mbayina empapula za drone kwe tujje tukole kampeni y'okukwata drone asibaga katata naleeta ebipapula bya drone asibaga kate yagamba ayina empapula za drone gwasibaga kate empapula ziri wakitera okubeerako okwo kyasibaga n'amambuluga ge gaawona ani asibaga mulwadde wa mambuluga munange yemububuka omuntu omukulu gwe nalaba yalwala amambuluga nalabika bubi wakasente kaggwawo balamu anti yamublocking ye noono omukyala we wakusula motors akasente kalabika kabakendeera ate boogeza amaanyi oyinza okugamba bagayina
Anti asoro kugamba mbwe eggulu nabadde ne Natasha. Byebyo alien skin sebo yakubye London. Alien. Palaso namulabye nga Palaso yasigadde ne mulabye nga agenze Palaso. Bitofu. Visa ya jirina. Kankubuliro gwe mwana gwe tosooka kwata mu bintu ebyo. Kiki kyokola? Tojja bantu ku live buli wendaba omukono gw'onkanga. Tutula wabantu ndaba oleeta bwoti akagalo obadde ki? Oyagala bantu kujja bantu ku live. Sokombuli ekyo kyabadde wakati wa Palaso na Alien. Alien we nategeredde Alien yasusse ku live yagambye ayina amaanyi sirinnya ku stage Palaso gyagenda kulinnyako era sigenda London. Alien ye yaganye Palaso kulinnya ku stage yagambye sirinnya visa oro promoter ayiteri ne bafunira Palaso visa namugamba sigenda eya polose Alien skin kubanga yabadde oyo mwana ayina lo yagaye sigenda London. Alien yabadde aganyogera promoter akubira Bajjo na Bitex. Bajjo ne babuuza promoter kituufu togenda ogenda kutwala Palaso mwana aganya n'agamba mbadde namugamba salawo ku bantu babiri either twala Palaso oba Alien. Promoter n'abuuza abe UK ne bamugamba booleetera wano nga tulose Alien skin obutebe bujja kutunuulya. Mbadde sinnakitegeera kati anti nkuwa story lindako kale akubira Alien ye yagamba tajja kulinnya ku stage kuli Palaso. Yagambye sina stage tagenda wulira kino tayingira London nga Palaso ali London. Palaso abakulinnya nnyonyi nayingira Bungereza. Alien skin yali agamba conductor jukira alimu olwa gundi jetiri tenkoma wanu yali agamba gundi si conductor yali agamba pilot nti anti munyonyi mbera mu parachute ajikwata nti ebayiyo. Alien skin yali agenda kwata parachute agambe gundi kapiteni w'ennyonyi nti njibuuse matisi agweri biya. Naye lwaki Alien yeeyisa bw'ati anti nkugamba kati kye kyaliwo kati wulira kati promoter akubira Bajjo begayirire Nabitex begayirire Alien skin nti ekituufu nsazizaamu Palaso era gayo okukkiriza nga waliwo ayina passport ya Palaso n'alyoka era yalinnya ennyonyi ku last time n'aginya n'ayingira Bungereza naye nga gwe twogerako tatuukanko wadde ku boda ya Uganda. Kati nkulaga nyina kye ngenda okujjako kiri kye wayogedde kwakoze ka video ak'amaanyi ke wagambye mbu omuntu waba ayina abantu omuviira otherwise asobola okukutomera nga Abitex Bajjo batula na Alien skin nga bamukakasa passport y'omukulu yagirina kati kubanga ye abakulaba Palaso mu Bungereza abadde tagenda. Alien yandisigadde kakati Alien ng'ayingira okumanya omwana ayina ttale olunaku lwe yatuuse nga tannalambula na mpewo ya Bungereza ng'agamba njagala kamera kwata video nga n'engoye ze yajjidde mu nnyonyi. Actually yabagaye wentuukire wa kamera abeerawo nkwate video yakutte video tannanaaba tannakyusa ngoye ziyabaddemu. Oyo omwana gwe kankule Katonda wakuwa omukisa aba agukuweeredde ddala. Nabagamba nti Alien skin ze rubric of Bob Wine nti n'abamulaba abaagala Bob Wine kati balaba substitute. Naye omanyi natunudde Palaso yayogedde statement bbiri era njagala munoonya ne mugambe emugireke yagambye nti abantu waaba ye yakyogedde abanupu beerabira tebanneerabira. Naye mu weeks bbiri nkubuulya muganda wange show ya Palaso eba egenda kubaawo bakubina ebyokulwana na Alien skin Balamu najja mu show ya Palaso. That was the beginning of an era. Palaso bwe twogerera ayina ebizibu bibiri ye yeetisse ebikoligo n'ebibi bya kamiliyoni byakola banna Uganda bino bye walaba ava mu nuupu wakomo ava mu nuupu bannanga ate banno naffe mujje tukwata ava mu nuupu wakomo osegede kati abisasulira. Ekyokubiri kwe kuleeta Balamu ku shoyo emikisa Balamu n'agitwala. Wetwogere omanye ekyabadde London gwe ku ssaawa buli muntu muna Uganda yasabye off yabadde mulwadde ku mulimu. So yajjudde kwali olabayo regency oba nkugambe horoki yajjudde aba security ne bagaana abantu okuyingira ng'eri full capacity. Bannakenya be bakolera ku regency okwo nga tebatadde mu butebe kati kyabaddewo ku Alien skin yayingidde ku stage. Sirabanga show nkati nkubulya nze ngowe bidongo sirabanga show nga kuliko David Lutalo Vinka bani abalala abo
omanyi nti abantu tebamanyi nti ne show kwabaddeko David Lutalo yabadde bachita bate curtain raiser wa Alien Skin. David Lutalo for the first time yabadde curtain raiser wa Alien Skin. Winnie Nwajigo bawana mbuyagiza abantu bagambye Lutalo lwaki teyasigalidde ddala kubanga abantu bagambye gundi bakusi buli muntu yabadde upcoming. David Lutalo yabadde upcoming tebategedde oba n'abalala abayimbye tebabate era bano bazze ku stage nga babalowooza kati ono yani David Lutalo engeri gyali muwanvu nnyo balowoozeza champion gudo ne Lutalo nga bamuduwafinze nnyo ate Lutalo obutabala balowooza ono omwana ki okuba ku side y'abantu. Lutalo yagenze ng'alowooza abantu Lutalo bamugambye agala show wano Alien Skin. Omanya Alien Skin kyakoze yayingidde show oyo mwana banaye Katonda yamuwa waliwo kye bayita obona kimanyi balina kye bayita artist nga ajja ku show kye bayita entry gyakola abantu katabazirike. Lutalo kagamba abantu bategedde nakutegeera Lutalo engeri gyali muwanvu yenkana champion gudo balowooza champion gudo atayayimbe nyimba za Lutalo. Winnie Nwaji balowoozezza olaba Winnie Nwaji yayimbye kati ate gundi ono ani gogambye yageze Vinka balowoozezza Vinka balowooza nti bambi kube buno buwala buno budansa bwa Alien Skin nenga Vinka yakuba lugogo nejjula wano wali yabadde dansa wa Alien Skin era balowooza nti akaana kazze wano kasinazira mu nyimba zaani ono ng'abantu bali awo baagala eki okumanya Alien Skin yakoze akaana yazze ebisettawulo nga nti talabika nga tebamanyi nti ajja yagenze okuyingira bwati sirabangako show mu regency njagaludde nga Alien Skin yayingira nga ndaba abazungu balina kamera abazungu babadde ku kamera abazungu nga balina kamera sikirabangako nze kwesho gayi agenda tuka kusezi nga tamanyi nti yajja babate oluyimba abantu ne bazirika kye bayita favor nkibagamba abantu Kaye Alien mu muhayipinze nnyo kuhayipinga anti kubuulira gwe wennyini gwe wagamba abantu tuolabanga omuntu ayina abantu soko omudde wa bbali kadde mu bulungi omuntu ayina abantu tebamulwanisa osooka onodda wa bbali n'ayitawo kati Vinka Lutalo ne Winnie Nwaji ensi teyategedde nti bayimbye n'okuyimba badde bamanyi badansa tofa kati naye omanye ekiko kiva Junior kankubule tukolera abantu nze kyova olaba nina kye nalaba ku isima neŋŋamba abantu abamu tubawaana empola Junior kitegedde okanstopingewo Junior buli ebintu ebisinga is not all about money. Nabadde mu Denmark sirabanga ku bantu Junior nze naye manyi Denmark teriyo bannayuganda sikirabangako nze nganze bangi bakubungi naye nga bakuwerokaminga osigala kyemugamba bakulaga buli time yokka yeyambuze budde Junior Alien Skin olunaku lwe yasiba lo nakola press conference nga ataddeko akakofiira akamyufu yali turning point. Omanyi nti no wejera mu kyambalo ky'amagye we yakola press conference omanyi nti baali basolo mukaba naye nopo siye wadde Alien Skin gondi ne asiye muwadde naye bamulabanga Bob Wine anopsoni principal mumukoya amangu tetunamukoowa Junior bino ebintu njagala obitegeere muganda wange sikukoowa tulumya Museveni tukera tumugamba oyina kyogamba abaana bajja ku show Alien Skin ne baggala oluguudo lw'Entebbe ebintu ebikolebwa ku Alien Skin balumya Museveni na muhoozi okufuna abantu 5 kozi gwe batagula kati kyoyagala ogamba nti abawagira Alien Skin balumya President Museveni Museveni kati kankubuze Museveni okufuna abantu 10 asulawo biliyoni abuuza line livubuka lyawa era ayagala kuleta mama fiina nze ndowooza Alien Skin bamwagadde ng'omuntu Junior ebintu bisatu ng'oggyeko okuba an option ekyokubiri nekisanga Alien Skin ebyaddala ng'omusajja Junior omusajja bukyakola show paka yatuukidde okugenda Bungereza nga alina ennyimba 7 ebyaddala gaye ali creative bagambye 32 no asatu mubiri ngamba ziyayiyiza okuva ku show paka kugenda Bungereza zabadde 7 gatta kuziri 32 nze bamvuga okunzija ku kisaawe paka we natuuka gye bantwala e Denmark
nga n'ennyimba ezimu zali skin nali sizimanyi naye nga owulira onyenya bwoti waliwo lwankubidde lwala paate simanyi teeka bita paate baluyita batya ng'ekintu kyayimba mpulira mwana nange kinvugira kiti kinkola kiti okitegeera Feva Junior osobola okuba ng'oyimba oli wakabi n'eddoboozi oyimba nga nnyonza naye nga Feva ekubulako kituufu kubanga ekyo kyoyogedde waliwo abayimbi wano bangi bayimbye naye Feva erabika nti ekyakoze Feva erabika nze nabagamba bo bagendeko ewaabwe baline kubijja ne bannaabwe bagambe kati eby'ennyonyi lwaki agiyisa wano wetuli eri yonna tewaliyo nguudo za nnyonyi abantu abo nabo bakisobera naye kati nsaba obweddaadi obadde oga mbadde nkugamba nti omuyimbi asobola okuyimba mu Amerika naye nga talina Feva wano wali omuyimbi njagala lumu nkutwale olaba omuyimbi bamuyita Navagure omumanyi gundi Junior Navagure ayimba bulungi nga yayimbye tuleeta Juliana omukazi Navagure ayimba bulungi nje nkutwaleko eri waji osobola gamba simu na Uganda oba tanyirira nacho Navagure yeetaaga kwambulula teyeekuba zino mpiso z'abaprima kugambye alina chocolate kala ayimba bulungi naye Feva ebuze nagamba obono mwala agenda alime kubijja byewaabwe simanyi kimugiko Navagure nakamuulira naye olamugaye nti ayimba bulungi tunaamunoonya wamanyi temumpagira abali Navagure muyimbi kigo tulaba atalina Feva golaba unknown Liam Voice kwata wa unknown ne Liam Voice nabo bambi bayimba bulungi banange tudde mazima simanyi Liam Voice ayimirira awo nayimba n'ogamba ono omwana bulina ng'olabira ddala eddoboozi alina naye ekintu Feva kikyaganye kati Katonda ebiro waliwo kati ekyo Feva ng'okirese waliwo kye bayita season and times ebiro n'ebiseera osobola okuba ng'oyimba ng'ebiro byo tebinnatuuka kakati kireva gy'omulaba ebiro byo byatuuka naye n'abimisusinga kibayita misused privilege agamba bamuloga naye akoma era ekyo tujja kukola programu kikunnyonnyola ekituufu kireva gye tumuleeta tumukomyawo nti twamazaalya ne skin tuleeta kireva gye ebyo nakulumya Museveni ne Museveni era ya tokimanyi nti omusajja amuwagira oli East African finest kati East African finest twajjeyo ebiteeka omusajja teyatunyenyedde kireva gye Kaye bw'otulumya East African finest anti batulumiza gundi naye nga mpunzika kansooke ndeete kino ekya Palaso Palaso abantu tebannamukya wankubule tugenda kukola challenge y'oluyimba yaleese oluyimba Palaso yaleese oluyimba kyolu amanyabo tugenda kukola challenge ogenda tuwulira nga naawe kwoli nsobola okubulako naye ogwawo oli waali yeni oli wa Palaso ate kati ogaako ya Palaso kwoli anti Palaso ekizibu kyalina nze nsobola okuva mu Palaso obadde ngenda sabira Palaso ebizibu n'ebisiraani bya kamiliyoni bimuveeko kubanga ti abantu abeesasuza kamiliyoni bakiyisiza mu Palaso kati kamiliyoni ebizibu byonna ojjukira kamiliyoni wabadde avumira Bob Wine kati abantu bakitwala katukole kino muganda si kubanga abantu tebaagala Palaso nawulidde nti ne kireva gye bamuleeta lwakubadde bamuwaddeko ko gundi bajje muwaddeko gundi banoonya kifo engeri gye bajjuza Freedom City omanyi ekyabaddewo bajje yagenze oli omusajja naaga Katonda wange nti omanyi kati tunoonya kifo mu Kampala kwikati obo bamugambye nedda ssebo bagibukinga omwaka mulamba kireva gye akomawo ebyo byonna kulumya ki Palaso kino kankyogere Palaso abantu tebamukyaye Palaso muyimbi mulungi Palaso aliko era alina abawagizi however ebikobolobero bya muganda we kamiliyoni naye kamiliyoni onenya wabwerere Palaso yakubaaliye kamiliyoni yamusindika amukube bakukuba obukubi anti manduso abantu olaba ekyagwa trigger gomanye ekyankomezaawo kipayopayo kankubulye trigger kasita Museveni yagaye nti alwadde covid nengamba teba trigger nempitako nengamba nange kanzije nsabe navudde Bulaya n'omuguwa nengamba Katonda woba tolina muguwa kankuwa Katonda ogumukanyugire anti abadde alwadde covid ngamanyi Mukama azzeemu essaala yange
byogera byange ugotegedde Katonda solo kwagwizaako ekintu tunula eno Junior akuyigiza byawandiikibwa leka nagenza kusabira musajja nabadde ngenda kusaba tuddeyo wali wobadde kuki oyagala kusabira Museveni muveeko Museveni tuddeyo wali kuki twagala musajja abe mulamu tuddeyo wali ku Kirevajje mugaye mumuleeta mwasasuddewa ne bajjo afukuleketa ova unansasudde kati kankubuli ebyaddala nga si byajjubisa oli erivubuka lya Kirevajje omanye omuyimbi n'aba n'ennyimba 1 2 3 4 nga bazita sing along ng'abantu basobola okuziyimba kati oyo omusajja oyo aba muyimbi wakabi hit ze yayina oyo omusajja agenda kukoma wayimbe simanyi maako mazi wanane ebyo ku stage gyayina alinnya neri ku muti kati ate ogenda kulaba bajjo yamusasudde abantu bagamba Alien Skin wano amaze London yagenze Denmark akoma wano mu nkwacyo ate tuleeta Kirevajje ebyo Kirevajje bajjo yamusasudde so nze nsooka mu maaso abana Uganda twanirize Kirevajje back music agenda Kaye Wisdom agambye nti Palasa ino oluyimba olupya olulungi mugende ku gundi YouTube ya Palasa teka mu Palasa mu byonna Kaye byayogedde nzikiriziganyaamu naye nti favor ebeerawo kitegeera omuntu ng'alina omukisa gwe kubanga Alien Skin yategeka sheeyo mu nnaku 4 nga talina sponsor n'omu teyasasula abamawulire kujjako abamawulire be baamunoonya wadde ne TV nejo teyagisasula ne TV nazo zaali forced okumutradingisa because yaliko nabadde kwanika ati karakata nabadde kwanika ati karakata twakomyewo anikati era ngamba abakola abama TV mainstream nti ebintu ebyali bitutamye twabibagamba mu bikyuseemu kuba mwali mutandise okukola abaana n'ebyana nga mmwe mutuyitawe mutwagalidde naye ate nga tetulina relationship eyo nga ba content provider kyekiseera abama TV balyalayizinge nti ebintu bino bye twogera tuba tetwagala bifunamu ssente naye bw'oyagala ate fe otukakkanye directly oyiseewo gwe boolowooza nti bw'oyagala okuyisaawo naffe tujja kukakkanya so tujja kukolagana n'abaagala okukolagana naffe era nze kye ŋŋamba ba YouTuber nti YouTuber yenna awulira nti oyagala okukolagana n'ekaye kolagana n'ekaye bw'oba olya nti oyagala kukolagana n'ekaye ne Junior kolagana naffe ffembi bw'oba olya nti ffenna totwetaaga please you can still find content elsewhere. Nze kyengamba abantu. But kayenze waliwo ekintu kyendabye nti aba YouTube omaloba wa content ate ne badde eri ne batandika okwogerako bubi. Kitegeera. So kyembagamba bakyuseemu tusobole okugenda mu maaso nga tukola ki nga tukwatagana naye nga ba YouTuber bonna tubakoze ki tubatumiddeko nnyo. Alien Skin kulikayo ffe tetujja kulwanisa mugenda eri manga ewe batunoonya mugamba tuli wano mubagamba ne manager kubanga ffe tetusobola kulwanisa muntu nga time yeetuuse nze ndooza time ya Alien Skin eno etuuse buli omu alina wakubira akajji that time wokubira akajji nojja lwakuba ekizibu kya Alien Skin ekigenda okujja consistency enyimba ezo olina ozikuba mpaka kyekifudde ba Bob Wine ba kamiliyoni ki ab'enjawulo nti tulabyeko olusuku lwa Semiti najja n'ayimba Fresh Daddy ne Fresh Kid mubajjukira simanyi gye baakoma naye kesubire nti ku Alien Skin engeri gy'amaze ofuna abantu ayina okubeera very consistent kitegeera ekyokubiri Alien Skin weegendereza abayimbi si bangu si buli muyimbi nti musanyufu basobola okugendera ku lusozi ne bakulogaali ne bamalayo weeks 3 oyina kati by'olina okukyusaamu serebu byatakola waliwo serebu yadduse mu ggwanga nga Alien Skin ayina show naye ntya abaddewo Alien Skin tolina kulya buli wamu kati olina okutegeera kati we public ki figure tegeera ku lw'obulungi bwo tufiiriddwa abayimbi 3 nga battibwa in mysterious circumstances asooka ye Moze Radio enfa ya Moze Radio mpaka nakati ekyewuunyisa tegeera naye nga naye yali ki
yali w'amaanyi muganda waffe AK47 bagamba yagenda kufuka bamusanga akoze eki Master Parrot ye babukubya abadinka so alien wetaaga ebyo byonna birowoozeemu naye nga we shall support you and we keep supporting you so Uncle Palaso Master Parrot gundi Master Blaster si Master Parrot Master Blaster era bwe bamukubira ne bbala neegwa sajja yatwe kwede ne bwayise n'atweyagaliako ema ne mugamba kale Master Blaster so Palaso nze kyendowooza ebisinza omuleetera obuzibu one discipline abantu bakutereka wisdom kyebayita diminishing returns family y'abamayanja it has been a process nga empisa s'abantu baali babakola ki bazze babakyawa so